Honorable Namere nakatana bakumanyika wawaali bamukutte nese mukwano gwange mukwano gwa muwala wa mukwano gwo taata we kale mumanyi bwana Sempijja tamyango tofali nana tamyango tofali nze nga nepanka nze simala gati kola bantu Sempijja nali muje konze tofali msiji mujjangako naye era lyadda nze munene panka kyovola bankuba omuntu nga tasoba gamba nti omusajja yeje nze simanyi simu z'abantu gamba walayi wona yamu kati ya Sempijja sigimanyi namujja koze kutofali Namere yakoze eki Namere kyamugwanidde yali yose kalyonsomero kajjanjalo Namere Namere kyamugwanidde kalyonsomero kajjanjalo iyo omuntu ali omukwata yamote kumagaliza omuntu ali mu abaana baffe naddala Abaganda bamanyi we bakoma abaana abawano bamanyi we bakoma balina okumanya nti abantu bali obakolera oba oli nabo ebintu bino byawula era nze nasanyuse nnyo. Are you with them? Are you part of them? Oba you're working for them? Nasanyuse nnyo nga bankwatidde Namere naye ate awo toba tosiga bukyayi. Nasanyuse nnyo ate njagala mumunkubira kibooko buli ku makya n'olweggulo Namere nga bamukubira ki gwe bali abasajja bakutwala ne batakuba gwe bali bakutteko ali bakutteko naye si munkwata eyo ya Namere si munkwata ya drone nze baali bankutteko nze nfunye ku kibooko eziwera nga za drone gwe ga drone zize kati omuntu ayasooka okuleeta ebintu ebyo era simwagala bamuyita Mama Mbabazi bidrone byagira kwa Mama Mbabazi Mama Mbabazi yaleeta safe house Mama Mbabazi nga yali mukambwe abantu ne babusibwanga Mama Mbabazi oyo musajja mukulu oyo wenvi yali super prime minister mubi muzibu naye ng'okomeredde abaana bawano abaana ngo bakomeredde bayige okusula mu garaji tekikufuula mmotoka ejjanzi teribuuka nanzige era nze nasanyuse nga Namere bamukutte era muwozi bw'oba gwamukutte nkweyanzizza nnyo lwaki olowoleza mu muwozi amangu anti yalina amaanyi kozi Namere yabadde yakamala okujjonkera kabanda ne Jeno muwozi bw'oba gwakutte Namere nkweyanzizza nnyo ne munkubira kibooko buli ku makya n'olweggulo ne mu ttuntu Namere bamukona emigobante aterere ku makya mu ttuntu akawungeezi n'ekiro ziberenga swala z'abasiraamu exactly antusale swala 5 mumpere subuhi bamukube ku subuhi ku zuhuri ku aswiri ku magaribi ne ku isai sigaje bade kisibo bani mukube ne tarawe eye swala yo mu kisibo n'ekiro tarawe obusungu bonna bwaki nedda abaana baffe bayige gwogamba abanyankole gwo basinga okwagala Museveni abe basinga omwagala lunga tebatijja nga ffe baana bawano ate nga abasajja balina abaana era bono mu gavumenti mwebali abaana mwebali netobalaba nabbala era alaba ku mwami Muwoozi andabira ku mwami Muwoozi Jeno Foster Jeno nasanyuse nnyo nina enkoko yo generali nkulagire ku office ye ndagirira Jeno atuula Mbuya era gaotoka Mbuya no ganesa enkoko ya Jeno omufuna nina enkoko ya Jeno Muwoozi nina seggwanga ya Jeno Muwoozi obanyuga nina mukwano gwange nina seggwanga ya Jeno Muwoozi oyagala kumuwa nkoko nina giseggwanga lyo era sebo bwe mbanzize Mbuya tebakuba agobabulidde bakitegeere bane ab'Embuya temukuba gweyisima Lubega nze yisima Lubega Kasanja ne seggwanga y'enkoko n'enkota y'ettooke naye nandika kati tetumanyi oba Jeno Muwoozi yabadde mulimu ogwo tasobola gubuuka ogwo omulimu gweza wanga sigwa Jeno tasobola gubuuka naye omulimu ogulimu n'okuyoola WSFC goleka gwa Jeno kubanga Namere omanyi tadde akumibwa alina omusirikale WSFC
Naye abasirikale abo babajajamya nnyo. Abasirikale babonoonye bafuuka balayisi. Eno bugingo mbu yalina weese obusono bwe yatta. Nakati ate Nammere mu naye abalina weese. Omusajja bamukubiddemu naye emiggo ne bamutwaliramu naye. Ate ekyannumye bane mwakoze bubi n'abanyigidde ekintu kimu. Nadde njagala munkubire kansuubuga. Nsubuga yaani ate? Bawa Nammere. Akalenzi ako Kapapito. Kapapito. Akaita Papito. Papito yennumye. Nadde njagala munkubire Kapapito. Engeri kale akaana akato. Kawoza ne kabulira mu bawagizi. Kawoza siri wa byabufuzi. Siri wa opposition. Siri wa movement. Oli waki? Ate eri yawasaayo omukazi. Gavumenti bukodomi bwo. Oyinza okwogerawo wooli. Ne mwankoze bubi. Nadde njagala mukantwalire. Engeri kale akaana akato. Kabulidde mu bawagizi. Juke Nammere abadde abakulayira. Ng'atwala konvoyi Masaka. Kati kabulidde bulidde awo muba. Mwankoze bubi. Ate ko bakakuya kikaseke kaddo. Kayasa ate nako bagenda kukakima. Kayina kye kamanyi kabirimu. Maama kawanze omuliro ebyekisiru. Nakalabe nga kawanda. Naawe okuwanda osobola owanda kubanga baba wambi. Ani gomoge bagenda kukakima. Ako nako tekaweza wiiki nga kali bweru. Ekitegeeza Muzeeyi Ssembya yabadde alina okwogera sooyo. Abaana bayigewe bakoma kati wali badoga banne kibinyo mukazi wawe bamutte. Omwana waffe omuganda mumuzze. Full stop. N'ensiri wa byabufuzi. Mukoze biti bajja kuba gwe. Akalenzi ka Papito ogambye bakakima. Era bwe munkimira ka Papito jeno mwongere enkoko. Singa ne Papito bakuwa nti ayoleddwa naye. Jeno nkwongere enkoko. Naye jeno omulimu yagulimu. Jeno ayinza okubuuka. Jeno olaba akaabira mu bikire. Jeno ayinza okubuuka. Naye mukutugidde mu ngalo. Naye Nammere abadde alina omuliro gubadde tagulaba nti mungi. Nedda kyenkugambye era ndi mu basanyufu. Teri lunaku lwensanyudde. Kasanga mbosebazanga kuko Jeno muwoozi. Wamulabye ku live ng'alina Tamale Mirundi Junior ng'avuma buli kiramu. Nammere. Saamulabye. Yabadde ku live ya TikTok nnaku ndowooza nga bbiri mabega. Talina gw'ataavuma. Ensi. Abadde akola zirayivu ng'avuma abantu. Ensi olina gikwata mpola. Ensi olina gikwata mpola. Naddala kye bayita gavumenti. Gye bayita gavumenti. Oba oyingira gavumenti. Abasajja abagibaddemu era nze neewuunya abasajja abo taata nkati nga taata wa Nammere. Myaka ana oli mu gavumenti. Toyingira nkokomera nti ne bakuyodde. Bwe kiri. Zasajja mbatya. Bwe kiri. Myaka ana ng'oli mu gavumenti. Gavumenti ezanyisibwa. Nze Kayihura yansiba emyezi 6 ku CPS nga tantwala mu kooti tankuba ntaddeawo kye bayita gavumenti emyezi 6 nga ndi ku CPS nakuyimbula nakuwa akakadde nanyimbula nampa miliyoni namba ate bino bye bawooza omusibe tebamuta nze banta 8 gwa kiro omusibe tebamutasanga ziweze 12 8 gwa kiro ekyo yata gavumenti gyozanyisa. Lwaki Nammere yabadde alumba Kabanda? Kumanyira oyo Kabanda gwolaba tuludde ne mu byabufuzi. Kabanda ebyobufuzi bitandikira ku baka bwa parliament. Abaddemu. Simupya. Zimene mwero kwa kino kisanja kati kino yawangule kyakubiri. Kabanda tubadde ne mu byo twemanyi face ku face. David Kabanda. Twemanyi face ku face. Kabanda abantu bamulabidde kubaka bwa parliament naye asumulukuka amusumulukufu neze tampanga wadde n'ekikumi musumulukufu naye Kabanda nanywako naawe amazzi amakalu nga temuli kyakulya Kabanda mbadde naye kamuvudde wala Kabanda nanywako naawe amazzi amakalu oba guno mulimu yagubaddemu Kabanda obviously yagubaddemu Kabanda ayinza okugubulwamu yaguluse Kabanda akakasajja kalina amagezi mutwe yali ludda yali akola nga tanayingirawo yalinga muwagizi wa gavumenti naye ng'akolagana n'abakulu akakana kuva dda toka nti atandikidde ku muwoozi kayiiya Kabanda ffe tuludde naye Kabanda mmanyi face ku face Kabanda antegeera ne bwansanga ayinza okuŋŋamba isima jangu wano naye lwakuba Kabanda tonnyonyangako nesimu yo sikyagirina interview agenda kugiraba agenda giraba kati Kabanda bwe yavuddeyo n'ayisoma ekiwandiiko kya Jeno nga ekisinde kya PLU bwe kisazeewo okusooka nga kiyimiriza obuwagizi bwakyo ekyali kitadde ku Antantamon ku bwa sipiika Nammere n'akolera Kabanda live
ate kati nammere butategeera ekibiina kya Piero Yu kyavaayo ne kigaa tusibidde ku Anita Among ne tusibira ne kutayebwa nga twavaayo kubavuma nti musibiddeko baaki be baana baffe butategeera emyaka egiyise Piero Yu yasooka okuvaayo negamba obuwagizi bwaffe bwonna tubutadde ku Anita Among nga twavaayo okubavuma awo nga teyavaayo okubavuma recently awo era yavuma ne ku bishop w'e Masaka eyo bishop Severus Jombo wajjukira yamuyisaamu eggaali kubanga bishop yakola statement nduuza ku Easter bishop yakola statement agamba nti bannange abakulembeze muleme kwesiba ku bantu nga tebaba balonze mugenze mu makooti mukyusakyusa obuwagizi n'amukolera live bubi nnyo n'amutwalaganya afe abantu ate betuwa ebitiibwa nga ba bishop twakiraba Kakiyo Mawube nze nasanyuse abanavuma Bobi Wine nkyane eggulu banandabira ku General Muhoozi banandabira ku General Muhoozi oba ojja ompambemu buwambi nange nkutuukeko General Muhoozi banandabira ku General Muhoozi banandabira ku General Muhoozi oba kineetagisa kumpamba jangu ompambeko nkwebaze ogenda oyiga olunyankole bw'oba okwebaza nina kuyiga lunankole jangu ompambeko nkwebaze oyalagana mu basement kuyiga lunyankole ne kumwebaza yankoledde omulimu nammere yekka mu baana Abaganda oba ye yabadde akiyisaawo buyisi akiyisaawo abaana Abaganda mukomeeko we mukoma Museveni yalwanira mu Buganda ne gavumenti si yammwe temugiriimu nnyo baba alinayo Abaganda omu babiri bapiikinzeeyo kati nammere okumanya musiru mugwagwa era ne Muhoozi yakyogeddeko n'agamba saagala kumanya emirundi emeka Museveni gyakubira ssimu gwogamba nammere nga baataddewo nammere ne Muhoozi Museveni agenda kwani ekyo nakyo kibuuzo tukiraba kati oyinza omusinga omwana we nedda kati nammere yalaga nti ayogera nnyo ne president ate nabyo kyabulabe kyekyaleetedde Gundi ow'Ekayunga omukuba nantaba muzeeyi abantu bwe bali wano muzeeyi yogera bakuwulire akawunga kanaaba muzi ng'ayogeza sitiriyo nantaba oli gwe oyogerera ku musajja mufumbo ate mukulembeze wa ggwanga ffe tukimanyi nti omukulembeze wasi kyangu mukubira ssimu ate otulaga nti ogikuba naye maama w'eggwanga wadde mukadde naye alina obujja ate abakadde baba n'obujja maama w'eggwanga wadde mukadde naye alina obujja yabaddewo ebbanga lyonna naye ng'ozanira ku mukooli muzeeyi yogerako n'abantu b'Abekayunga yogerako n'abantu b'Abekayunga muzeeyi obawulidde yamaliriza ali kutaka onooba w'obuwunga yongera ku ddoboozi muzeeyi ebiro abeerabira ne Nantaba yaliwo muzeeyi owulidde muzeeyi obawulidde kati addeyo yasame ne muzeeyi ebirwa byerabira naye ne Nantaba yaliwo kati nammere teyategedde oli musajja mufumbo oli omusajja pulezidenti mulamba naye otulaga nti akubira essimu in which purpose kubanga n'omukulembeze yene bw'aba akubira essimu lwaki omulaalaasa kubanga si kyalukale si bonna bona abantu nti pulezidenti abakubira essimu abantu nze ninaku baaladisi sijja boogera mannya bampaako ku ssente nga baŋŋamba tukubira akalango kasanga bampa obwaladisi sisinkananga kukumayi Museveni baaladisi bali eyo kati gwe ng'ogyozunga ogyozunga nga bweyogane pulezidenti so General Muhoozi amugambye ebyo byonyumya tolina makulu ebyokukubira muzeeyi nti muzeeyi yankubira nammere oyo akyankananyiza e Masaka eyo juzi yalebukana n'oyo chairman wa NRM e Masaka Bulegeya Kambugu Bulegeya n'amuvuma n'amuwemula kati oddira ntya munno chairman wa movement mulamba mukulembeze munno ate nga naawe abamukamaawo abamuka kuba era ipate president n'omuwemula n'omuwaayiriza nga bw'akolagana ne opposition n'omukola kutya yamuwemula nawulira meeting ne batuuka n'ogigobamu abamawulire omugambo kwa gwe yali afukumula
oyo mwana ayinza okuba nga sina wa Sempijja nammere anedda wa Sempijja tulaba amaaso gano nze nkubuulira abaana ba Sempijja balungi nnyo mbamanyi tabanga amaaso n'emimwa giringa egya Sempijja Sempijja ave yatangaza eggwanga Sempijja alina amaaso manene bwe gati omwana ayinza okuba yalonda mulonde oyo mwana ayinza okuba nga si wa Sempijja nammere naye kiwandiba omutuufu Sempijja nga bwe mmanyi ku nkula yaffe ey'Ekiganda ne mu nkuza yaffe ey'abaana mu Buganda bwano omwana wo tayinza kufuuka kijjoloto mu public bwotyo n'osirika abantu bedda balondanga abaana nga bw'olaba mwami Bidangisali bwe yalonda Bebe Kuulu ulidde oyo omwana si wa Sempijja abaana nga mwami Bidangisali bwe yalonda Bebe Kuulu n'amuwa n'erinnya lye erya Sali nze abaana ba Sempijja Bebe Kuulu kozo nga Mukiga mulundi abaana ba Sempijja mbamanyi ayina Irene yakolanga ku Sapienza Irene mulungi nnyo wa mabina wa Sempijja Sempijja alina abaana be balungi nnyo oyo omwana nammere ayinza okuba nga si wa Sempijja naye balina baamaaso n'emimwa gino n'ebuddugavu nze be nagendeddeko kale gwe lwaki wakanya nti si wa Sempijja olw'eneeyisaaye abaana ba Sempijja bampisa bali vero hambodi hambo kyeki obwetoowaze babitiibwa nnyo nammere si wa Sempijja mujja gawulira Sempijja ajja kuvayo atuwe bwino ayinza okutya abantu bazze bakuza abaana mugenda omumanya nga bw'olaba Paul Kafeero bwe yakuza ndi ani Buladina nga si wuwe akati naagala nti ne Swaziniga enkola gyakolamu naye Swaziniga nange antunuulira ng'omukyoli ng'omucope Swaziniga owa Kafeero anti kati Kafeero ng'egyali omudongo adongo babasiba nnyo abaana bwe kiri naye Swaziniga ag'amaaso si g'Abaganda gandabikira nga ag'omucope so nenammere ayinza okuba nga mugattirire nga wakawanda oba wannalo bwe kiri ayinza okuba wakawanda be bagatta ennyo ab'ekawanda bayinza okugatta Bogoya n'amenvu ne sukaali ndizi ne bajjamu ekimu bali bagatta nnyo ayinza okuba nga mugattirire nga wakawanda Research Gundi Research Center waliwo n'eri waneno bagita batya Museveni manyi yazitunda dda wano egayaza esi nalo nale eri mukono nale eri ntaawo eya wano bagita batya eri gayaza road okutta ekiri ekidde manya ekidda ebusiika ngimanyi bagita batya Research Center eryawo Kabanyolo waliwo Kabanyolo nanyumera ayinza okuba Kabanyolo oba Kawanda nga Kifiya nammera izo bafiya sikulimba oba mama wa yayogere taata wa nammere omuto ali wano ku munaku emabega wa Power King oyinawo omuganda ow'oluganda gw'omanyi wano bamuyita mwami Paulo owa Twins muganda wa Sempijja kati yajja okuwa bwiri mwami Paulo ngenda kunyoonya owa Twins ku munaku e Kasubi naye nammera izo oba Kawanda kiyinza oba nga Kifiya abaana ba Sempijja babuvunaanyizibwa Sempijja omulaba musajja yakola bulungi wampisa mukakamu muntu mulamu Sempijja tabeerangako mu lutalo n'olumu Sempijja tasibwangako Sempijja ne bw'abazze ku leediyo ffe twalumbanga aba movement naye nga tosobola kulumba Sempijja ng'omuleka era wamukubiranga n'omugamba nti onaalebo Sempijja anoyise era nina akuddamu bulungi nze badde ndaba Sempijja mu campaign ekalungwe omanyi kati bannakalungu bamuyita nnyo ku mikolo engeri gyaluddeyo nnyo mu byobufuzi oyinza n'omuyita nga tomuyise nga MP wamwe naye ng'omuyise omu ku senior citizen mu kalungu kati abadde ku mikolo yeesanga sinkanyiyo n'omwana eyawangudde ekifo ekyo nkeretanyi naye nga nkeretanyi bamuwa akazindaalo akola engerogera awo banaye empologoma enkadde mu giwummuze alepa empologoma empya katubere naye nga Sempijja aseka busisi bwe kiri Sempijja muntu mulamu nnyo Sempijja ku maanyi g'alina senga yagala kukozesa fujjo Kibooko yalibadde mu kalulu ke kubanga once a Minister of Defence is always a what? A minister. Sources zonna abazina. Exactly. Ne connection.
kyandibadde ng'ekyali eno wono eyawangula Ssekikubo omujaasi oyo emboko yakabe wa Ssekikubo eyo ne Ssempijja teyakuba ku muntu n'omu era twebaza mwami Ssempijja obukkakkamu twebaza mwami Ssempijja empisa twebaza mwami Ssempijja obwetoowaze naye tumunenya butakuza mwana nedda omwana tisiwuwe omwana siwuwe yakuza bukuza naye abaana beera abakulidde ewaka batwala empisa y'ewaka zirema Ssempijja temumunenya omwana siwuwe omwana w'ekawanda mugattirire wakaabanyolo omwana mugattirire Ssempijja atambuza mpisa Ssempijja ayogeza mpisa Ssempijja ayogeza bukkakkamu Ssempijja munaddiini Ssempijja talyazamanyangako muntu n'omu Ssempijja tayombangako na muntu n'omu Ssempijja talogangako muntu n'omu Ssempijja tasibwangako Ssempijja taduuliranga ku muntu Ssempijja tumuyita Mr. Clean niye omwana yakoze yalonda mulonde omwana siwuwe nammere si wa Ssempijja nammere si wa Ssempijja kati munaye nammere yakwatiddwa ku Hotel Boulevard e Masaka naye newe tujjidde waliwo tebannaba kumanya wawaali ate njagala munkwekere emyezi 6 bebadde bawakanya nti drone teziriiyo bebadde basuusuuka era badde bavuma buli kati oba teziriyo zavuddewa ndi musanyu bannange ndi musanyu bannange maama we drone yanyumidde obwedde eri mudda bu indicator nagikubira ebifaananyi nga 9 ng'etimye omukulu ate oba teziriiyo nammere kozi yabba akalulu yabba akalulu n'avumavuma omukazi oyo bubi nnyo mukyala Nalubowa n'agenda mu kooti ne bakacyankalacyankalano ensi si yabawemuzi ensi si yabalongo doers si yabahuligani ensi si yabalumpeni nammere si oyo era gye Kampala n'akuba fulufiga ku situiti ng'alinga bano bakifeesi era ndowooza abantu abasinze okusanyuka mu Uganda nga bakutte nammere nze ne fulufiga ne Nalubowa bane tuli basanyufu nnyo weeroddaani omulimu ogwakoleddwa ebitongole ebyagubaddemu ne wooba wagutunuddeko butunuzi weeroddaani exactly ne bwoba wagutunuddemu sikimule bakiyita omulimu gwatuukiriziddwa executed naye ate temusanyuka mwana muganda nedda ssebo tulina abaganda n'ebigandaganda mwana omuganda mwana ava Buddu abantu bakomye teri muntu asinga kwagala gavumenti eno nga Banankole kubanga be bagire be basinga ogiweereza ne lwaki bo tebatuuka bwe batyo sizibu okulaba nti omwana wotafiire lwaki buli muntu ow'effujjo lwaki buli muntu avuma abantu lwaki buli muntu awemula bwe gaba gateekateeka gatategereka galeetebwa wano gwe yagwambala bwe kuba kuwagira bintu bya kisirusiru ebitakola waawano bo banyini gavumenti ne basigala nga bali kiriya abali mu position ez'obukulembeze n'abatali tobawulira jolo nalabe ku mutabani wa Mao oyo gujjo gwayita Niko nze bujjo nmanyi Niko na mwana muto naye walodeko mutabani wa Mao ng'avuddeyo nti unayogera kino namulabe mu kulayira musajja mukulu ayabadde akoze asibye envi balina abaana baabwe bali mu birala nnyo negwe bakuzanyisa ng'ekiralo ku stage walabudeko ku baana botafiire nti bayogedde bwe bati negwe otafiire wano ebintu byalina yasinga sinotulwaka ennyingi mu Uganda otafiire yasinga sinotulwaka ennyingi mu Uganda walabudeko ku mwana wa Kayihura nti yagambye bwati Kayihura yasinga embuzi ennyingi mu Uganda ne bodaboda walabudeko ku mwana wa Jim Muwezi nti yagambye bwati oyo sinamukolako research nanyini Africana ate yiyo mpozi nanyini Africana Africana Jim Muwezi walabudeko nti omwana wa Jim Muwezi akoze fujjo lingi ageze mu bbala akoze kino akoze kiri nyamanya tukoye fujjo
omuyimbi ow'effujjo aba Muganda simanyi Alien Skin Patrick Mulwana gwekyogaa Banankole tebayimba baje bali bareji tobawulira netolera nkonti omulwankole yalwanidde mu bbaala yawemudde yagenza mu ddwaliro nakuba abasawo awo nowulira Palaso Muganda ulidde lwaki mututuusa ku ekyo nti Palaso yagenze n'alwana ne Manisuru Semanda Muganda munno oba ffe twatagalamu mu kukuza abaana baffe upbringing eno mu kuleeta abaana nedda ekizibu ekireetedde Buganda balonda nnyo abaana emisaino gyetabika balonda nnyo abaana kumpi nga buli maka g'Omuganda osangamu omwana omulonde balonda nnyo abaana then n'abakazi bano bajjanga nnyo n'abaana abo ababayita abajja na nnyina kyekyononye Buganda ffe twakula tumanyi tolya nnyama nga tonakumalawo mmere tova ku lwaliiro ng'abakulu tebannakuvaako tosimba lukonokono ng'olya bw'osanga omwami ku kyalo akulula eggaali omukululirako totambula ng'olya wano KCC yetwonyeza abatambula nga balya teba kuba KCC sekibuga kyonna kitambula nga kirya abantu babivaako dda buli mukana akola bibye akola bibye kuleeta nnyo bantu mu Buganda ekintu kyekyonoonye Buganda baleeta nnyo abantu bagenda okutuuka kuno amanya ne batandika okwewagaako gusanga Kaweesa olowooza waawa naye gwe ne bakuleeta nti omuntu asinga okuwumula mu nsi nti full figure ogenda onoonya amanya ge nti yaani nti Nakanguubi addirirwa Nammere nti mwana wani nti wasempijja naye nga Sempijja alina abaana abawera nti addako omusajja omukulu ayambala vest n'atambula mu bantu n'ebiviri nti yaani nti ye Moses Sali ajja n'ebyenkwawa mu bantu nti ate oye waani naye nga waawano kati Nammere anaafuuka ekyokuyigirako Nammere bw'anaavaayo anakakkanako tosobola butakkakkana naye waliwo akantu kenzijukedde wano mu Uganda we bakukwata ku Friday tugeze Mungu n'akugerera bubi ne bakwata nga ku Lwokutaano oyinza ensonga z'okulowoozebwako wiiki ebeereddako bwe kiri era omuntu ng'anaakusiba ng'oyagala omunyweza akulinda lwa Friday kasaba kuyingizaayo bwoti awo ensonga ze ziba zatunirwamu ku ki oba singa bakukwata oba tuyingidde munaku enkulu Krisimansi 23 n'okwatibwawo gwoba wamaka gujja mu January bwe kiri kooti okuwuliza ku nsonga abalamuzi balaba baavaawo bwe kiri kati Nammere bamukwadde mu kaseera yakalayira ababaka bonna bapya tebennaba nakwemanya bwe kiri tewaliwo sipiika tewaliwo paalamenti teri ajja kugenda kufulagambe ate ne Nammere nze mpakanya n'obuyivu bwe Nammere tetuganye oyagala sipiika nze nakikolako ne General Nalweso ansonyiwe General Nalweso yali ku leediyo naŋŋamba okumanya Mambuka twagigonzeza tugenda kuwangula ne mugana Nalweso tosobola kuwangula Mambuka naŋŋamba ŋŋenda kuwa research ŋŋenda kusasulira buli kimu kyonna ogende Mambuka naye bw'osangayo ekibi kiwandiike n'ekirungi okiwandiike okomewo ojje ku mmeeza odage ne muga sitambula nzekka sikola nzekka naŋŋamba oyagala kutambula ne bameka ne muga nina ttiimu yange y'abantu 12 General Nalweso n'atupangisiza Costa nze kolo lwe nsooka okufuna ne ku miliyoni 10 n'azinkwasa buli gwe naleeta namwa miliyoni 3 n'ekitundu n'atupangisiza Costa n'atuteeramu amafuta n'atuwa n'abasirikale 2 abatukuuma twava Kiboga ne tugenda e Hoima ne tugenda e Buliisa ku mafuta ne tugenda e Bunyoro ne tugenda e Lira ne tugenda e Ggulu ne tukomawo Soroti ne tugenda e Jinja ne tugenda e Bugisu ne tukomawo e Iganga twamalira Jinja
twamalayo omwezi mulamba naye nga tulya tunywa kati nammere oba gundi akuyise sipiika njagala bannwanirira kyova nti akakazi kabi nnyo funayo guruupu toguyingiramu wekka omulimu toguyingiramu wekka ate gwolina mukulembeze kati funayo guruupu y'aba movement funa bafulufiga fulufiga tasoba muteekamu leeta Tamale Junior leeta Shalom Dr. Tiamale Kasuku oleeteyo aba movement 6 oleete n'aba opposition 6 bwe mukole ekintu mukole script yammwe muyingire media mukole patula kasimuko gwenga gwe naye olw'omululu gwe kyekyamugana n'ogejja n'obukumpanya n'okwemanya yenkya ajja gusobola bwomu n'aguyingira ng'omulalu bw'abeera kati gweziza omuzigo so kati baali badde ne bali bakyokwata tukwata ntulekaani ani omutuufu ali mu mulimu ne olaba obutasoma bwa nammere nze geekyaliwo kati emyaka 15 Brigadier Nalweyiso namuga sitambula bwomu nanga oyaka kutambula n'abantu bameka nemuga 12 buli muntu namwa milioni 3.5 nemuguyingira omulimu netuyingira omulimu so mwali temwinange gye muyinza kuwakanyamu Nalweyiso nga nammwe mugenze mu field mulaba kadi nammere yayagadde alwanire speaker single handed hadi nammere yefudde kagusogola kagutunda kagunywa yefudde futu soja wa speaker nga Abedi we yefula futu soja wa Masayasi ate nammere musiru mugwagwa bw'olaba omuntu aweddeyo oyo tebamulwanirira mu byobufuzi omuntu ayidde mwenna mumwekweka nze nakigambako Elias Lukwago ansonyiwe mukama wange namuga Elias Lukwago namuga omuloodi nti nga tonakola kya kyonna tugende wadde oli gundi oli pulezidenti wa PFF tugende tukole omukago ne Nuupu aba Nuupu tubeegayirye bakusavingire ekifo ekyo bakuleke baleke kuteekawo omuntu Lukwago yatuuka nga takyakwata simu zange ngalaba wakabi engabo ye Kampala weeri kadamenda abantu batuuka ne bakoowa engabo yafunanga ne 0 yafunanga n'emu nezemu ne mukubira essimu nemuga nti onalebo ntiye wagana ekirowoozo kyange nekyali kikola ate kati ozizzaako ekirala tosobola kulonda ttiimu yo n'olonda Kasibante Moses abantu gwe bakyawedda eyagwako avuma anyoka n'ensola ku mutwe n'olonda Sewanyana Nuupu temwagalirako ddala kati ogudde olutalo ku Nuupu nolonda mukaaku Lukwago nanga nedda isima bali bantu bange sadde okuba ku Lukwago n'omuga katulinde ekinava mu kalulu ka 15 ne Lukwago ye muntu mu Uganda abadde yamenya likodi yali yawangulako Sematimba n'emitwalo 26 egy'obululu ne ku luno obwedde afuna 0 emutundu eyo oba emutundu yabakola ki wavangayo 0 ng'engabo tokyaginyumiza kati be bantu bafa bwe batyo olina okumanya aweddemu notamugendamu kati Lukwago Sewanyana ali aweddemu nga sigo weetaaga nga Sewanyana ne bwatunula mu mata gafa Kasibantu olaba anywekako nswera ku mutwe ale gwe gweyagala oguza abantu mukaaku agejja mutwe nakufumbirwa bakazi ale gwe gweyagala okuguza abantu ne Lukwago alinga nti akukawambwa kaŋŋamba gwe wayogera nemugamba ne Lukwago wamusooka mu byobufuzi Lukwago mwana akoze mu byobufuzi yakajja myaka gya 22 Lukwago yansanga mu byobufuzi era ffe Lukwago bwajja UID yabeeranga opposite CPS netuyita netugaba ensewulira mmwe tuleese Lukwago tumugye miti tumugye Makerere tamanyi bya bufuzi mumutunde
UID yatuwanganya ssente mu office nga tukuba amasimu tutunda lukwago ngaze kuvuganya Babu Kampala Central. Kampala Central yaliwo ebiseera ebyo. Nga Babu yagirimu ye mbaka wa parliament ne tunyiya Babu amasimu. Nze natuuka ne ku radio ya Metro FM nga tosoba kwogera nti Isima Lubega. Nga bakubaninze. Mama we. Nga bakubaninga kuyembe. Kyenakola Babu nga mulumba ne ku radio ye. Era nze natuuka ku Metro FM. Nga Katikkiro yakugaana ku CBS. Ngana oli musajja wanta. Ku Metro FM nga bambaninga. Awo muletera gundi. Lukwago wajjira. Fe Lukwago atusanga mu byabufuzi. Muletera Lukwagaawo. Sewanyana tusanze mu byabufuzi. Mpuga tusanze ezo zonna ezempologoma zitusanze mu byabufuzi. Sebunze ne luba kyoya. Mwe bakasangwawo. Tuluddeko mu byobufuzi. Kana akasajja akayitanga omwogezi Honorable Nabil kalagawa. Ako kakyakajja katata yona sima tata jona. Tata jona kabeeranga wandege yaako. Ako nga kakajja naawe. Gwe Isima. Wangi. Nga tukyali ku nsonga olwo ensonga endala yankuteko. Joel Ssenyonyi. Abadde Rope. Yakoze ekintu ekikyalemi bannabyabufuzi bonna okukola era kyetwalabyeko bannabyabufuzi bonna kababere baminisita ba Museveni kabeere abaddukanya palamenti baani bonna tebannaba kikola. Joel Ssenyonyi bwe yamaze okuba ebiraliro wali n'agenda n'awaayo ofiisi y'obwa Rope n'agamba sikyali Rope ekisaanyi kyange kyaweddeko n'agiwaayo n'awaayo ebisumuluzo n'emmotoka eri gye bamuwa enzu ennene nayo n'agiwaayo naye sinalabako minisita yenna waddeyo mmotoka. Nalabyeko baminisita benalabye abazze okulayina nga bagire mu lukazi obwa minisita gwe nkakasa ddala gwe nabadde naye n'amaaso gange yabadde Lukiya Nakadama Isanga yazze ng'ali mu lukazi obwa minisita era n'akalogo nga kwe kali wali third deputy prime minister ne kabendera kana akabeera ku motoka nkewuuba naye ekisaanyi kyabwe kyaggwako dda era President Museveni yabawa n'ekyeggulu ekyasembeyo obwa minisita n'abusattulula terina omu yawaddeyo mmotoka. Kikyoyogera ku kya Ssenyonyi okuwaayo ofiisi n'emmotoka na buli kimu era yaze okulaya yalagiddemu ye bwannannyini VAT enjeru. Nsooka kumwebaza era kyova olaba nti fe omuntu atuleetera Bobi Wine yatuwa ekyobugagga mu nsi eyazuula Bobi Wine n'amuleeta kozi be bamukaaku. Bobi Wine yeyeeta yekka ate nga bagamba be bamukola. Nze Bobi Wine n'obwomubuuza Bobi Wine bw'amala okulangira nti aze kubaka bwa palamenti navuga akamotoka kange ka FX 1907 stroke B n'engenda ekyaddondo kulala esooka 2017 Bobi Wine nangwa mu kifuba nanga mu mwana weekoze n'engamba nzize n'engamba nayingidde ebyobufuzi nemuga kirungi era Bobi Wine bwenyinyuka nemuga sirina mafuta n'engamba omwana weeka Babi yabeera ne ssente Babi kola ku mwana weeka Babi nakka ensawo nampa ssente noddeeka nenzireeka buli lwe najjanga mulale nga Babi yampa ssente. Yes nalabayo abantu baali basatu abamuleeta si kumuleeta nabo bajjanga nze nalabayo mukaako yaliyo waliyo n'omusajja omulala baŋŋamba yabuuka baali bamuyita Fred Mutema wemukono nga muyivu nnyo mumpi mweru Fred Mutema abeeranga mukono ab'emukono bajja kunjulira alina n'amasomero ne baŋŋamba yadduka mu Uganda muyivu nga waddipi nnyo ne Ibrahim Kasozi ate Mabike yajja luvannyuma nnyo ako kawambwa omuntu aleeyo mazima yali mukaako Mutema Fred ne Kasozi Ibrahim be baaliyo naye basibe bamuleeta baaliyo bubeezi nga banoonya nabo basanyalaze nga banoonya masanyalaze ddayo waliwo obadde era lale zonna zaggwanga tuli nabo kaddayo wali ogambye nti okujja kwa Bobi Wine kutuleetedde ebyafaayo bingi nze nomu nakigamba abantu mwefudisi maze emyaka 25-30 ne sifunangako muntu
wadda neebaza naye ova ku interview ng'eno abantu ne bakubira amasimu weebale kuteesa abantu ne bakuweereza ne airtime abantu ne bakuweereza n'ekyemisana nze ninako omuwala simulabanga nako ali mu UK bamuyita Feibe Sebinene ono yampeerezako ku $3.5 nangamba weebale kwagala Nuupu $3.5. So Bobi Wine awakiyingiramu wa ati nzija ninako Zibeda ali Itale Zibeda oyo yakampa sente simanyi na kumanya ninako omulala ali mu America bamuyita Siseza Lwango ampadde sente ne Bobi Wine mutya ffe tubadde mu byofuzi emyaka 3 saabulayo wadde neebaza wadde mpeereza siringi 10 mwefudisi wadde ebweru gwekyogamba ebweru tewaliyo bantu baaliyo lwaki kuno batuweereza sene netwebaza bano basiima byemukola Bobi Wine yandibanga waddala nnyo nga baali bakolera bukolezi mu gavumenti so ekintu kya ssanyu kino ekyokuwaayo wafisi kitulaga ki nkiyita entya okumanya ebyobufuzi omukulembeze omutendeke omukulembeze omulungi omukulembeze ategeera naye abaana bano nga bategeeranya ebifuzi nga tebakyali bato mu byobufuzi ati kintu kyenkugambye lwaki ne baziza Bobi Wine Ssenyonyi kyeyakoze mu butuufu teri yali yakikoze abantu babeera baloopu emmotoka n'agiwaayo ng'olyaga nti ayi nga bamaze kulonda new loop asigala akyali kati abantu era bakyalemedde emmotoka z'abaminisita baziina nga nakadama yazookulayira mwe yagidde ati abasinga ba P2B n'okusoma tebategeera Museveni lwe yabasiibula entebe okufuluma State House baali tebakyali minisita ng'omukuba n'oluyi ngera talina kuwabira nti minisita emmotoka abasirikale byali bisigalawo era kati eggwanga lyonna minisita Museveni ye buli kimu zirenaku zonna kuba tewali na palamenti Museveni ye buli kimu munsonyi omuyita Museveni mwami Museveni ye buli kimu tewali palamenti mwami Museveni ye buli kimu oba gundi nze yijja Flavian Sabalamuzi oba kati yayinamu ku buyinza obumu Jawolo yawaddeyo ofiisi buli omu yatidde kati muvubuka muto yali badde asigala n'abakuumi yali badde asigala na biki n'alawensi zaali badde sigala zijja niyaga sikyali loopu simanyi nti oba mbuddira oba sibuddira naye nze emyaka gyange gye bampadde 2.5 ngimazeeko fayiro ne woofiisi gye mwampa kasigale nga kati ninda bulinzi woofiisi mpya gye banampa kubanga era omubaka wa palamenti bama woofiisi alinda bulinzi kati kuba kisanja kipya kiraka wa palamenti kati alina okubaala okwekingira oba afulumayo eri munda gy'abadde ne bamuzza wali ku Raja Chambers oba Maboleteno Kingdom Kampala gye babapangisiza kati we banamusawo nayo banamuteeka abo abaana ba Nuupu bagezi nnyo kyova baffe twabeeyungako naye abaana ba Nuupu bagamba nti nno ebintu bye bakola balabisa gavumenti oba gavumenti bwe si byeyagala ojuka ne Ssajinya we yakolera eddwaliro speed awo n'alabisa ba MP abaddeyo emyaka miyitirivu n'azimba eddwaliro n'ateekawo ambulensi y'ekitundu n'ateekawo sako yambe twafunanga abantu nga batukubira amasimu aba opposition n'aba movement nga batugamu mwaleeta Segirinya atutta atumalawo kubanga tanaweza mwaka nga era amaze oteekawo eddwaliro mukawembe yataddewo segibokisi buli yeetaaga obuyambi bwekiri ng'ate era abeera mu bantu naye nga n'abantu laba opposition era abantu basanyuka nnyo nga Segirinya afudde abakulembeze yali abalabisa bo bakanya kuzimba ga hoteli gaabwe kugula gazimbe mu kibuga kanene n'ebintu by'omu kitundu nga tebabifaako so kino kitulaga obukulembeze obulungi bwakyagula byatadde mu bantu exactly ennono gyatadde mu bavubuka oba mu bakulembeze abaliko kati exactly kyono kyongera okusindika wala abategeke abateeketeeke be baliwa naawe kati gweoyinza okuŋŋamba nnyo omuteeketeeke bano abambi b'e Masaka oyo adayinga enviiri ze nakweyerusa
Saba mwami mutegeke. Tanya ya mutegeka. Kabaka. Ani. Kabaka nze ngati ya. Ani baba gamba ndi buli yakola kemmengo. Oba buli yaliko minister mbabera mutegeke. Atenze nti omuntu akozeeko emmengo. Anti aba mutegeke. Saagana mutunuulira. Lwaki? Abantu abakoze emmengo abasinga baba babbi bamala kubba mmengo. Omanyi kabaka taswaza. Kabaka tatunula mu mpapula. Ne baga kabaka yasimya omule ne gaba gabbi. Kaseka asimya akuwummuze. Tebaga nti kabaka akugobye. Ati basobaga nti kabaka akugobye. Waliwo minisita omu mukyala yali wa tourism. Kiyakola tourism emmengo. N'ebintu ebimu n'abitunda. Olaba yali atunda n'emizinga mu lubiri. Emizinga gitya? Tomanyi mu lubiri. Enjimanyi emizinga gibanyi naga gitunda. N'emmotoka za kabaka yali azitundirako. Zijokera bubbi bw'ettaka bwali wali obwo busajjasajja obwakolanga emmengo. Kati Kiwalabi yasinga ettaka mu Uganda. Yasinga amasomero mu Uganda. Naye gazaali ssente ze. Tamanyi muli yamusuubiza okumutematema. Kiwalabi zaali ssente ze. Akwali kunyaga. Kiwalabi tabuuza. Kiwalabi yeemimanga mukazi. Kiwalabi tamanyi nti alifa. Batunze amagombola gonna bagamazeewo. Embuga ezaali embuga za Buganda. Kiwalabi kiyakola emmengo. Kiwalabi kiyakola emmengo. Ne mukerere ya mwenya. Mama we. Abakiwalabi bonna babbi. Gambe saa zino batunze embuga z'amagombola zonna. Bamala kubba mmengo nti kabaka asimya awummule. Era nze nti omuntu avudde emmengo. Era nze ne bwe musanga ng'essimu ngikweka. Ng'ava Mengo. Ayinza n'okubbako essimu. Kubanga nti ono omukungu ava Mengo. Totawanakana okweka bukwesimu. Okuggyako akyaliyo gwe mpa ekitiibwa. Eyavaayo. Bano abavaayo. Babuuze bibakwatako. Ale nange yambuzaabuze Mengo eyo. Nange yanziba. Nze ng'okyali minisita emmengo nkuwa ekitiibwa. Ne bano nti bannyuse nti kabaka asemya awummule. Abategeke tobaagalira ddala. Saagalira ddala. So program yayo tetugenda gisussa wano. Naye nga bye biriwo. Pozi akasembayo. Waliyo RPC w'e Kawempe. Afuuse ekizibu. RPC. Kawempe eba ne RPC Regional Police Command. RPC w'e Kawempe. Afuuse ekizibu. Akola ki? Ajja n'adiringa n'ababbi b'ettaka. Waliwo woteeri awo eri ku Bukesa. Agifuukidde ekizibu naye woteeri tojja giwangula. Era tusaba omukulu wa poliisi mu Uganda. Abbas Byakagaba. Bane mutukyusize RPC w'e Kawempe. Aba mutwale wana yabonye bonyabe eyo. Atiisi awummule. Ne tukoye emivuyo gy'ettaka. RPC ate yakulembera emivuyo gy'ettaka. Asinzira Kawempe. Bane bekikwatako. Amanya njaganyonyereza. Bane gwe kikwatako mutuyambe. State House mutuyambe. Yeno muwozi gwe kayambira. Yingira mu nsonga y'e Kawempe. RPC wa afuuse kizibu. RPC w'e Kawempe afuuse kizibu. Yeno muwozi. Nga sinakuleeta nkokoyo. Soko tuyambire kwa RPC w'e Kawempe. Okay. Emivuyo egiri mu ttaka. Alina woteeri gy'atawaanye Bukesaawo. Alina woteeri gy'atawaanya. Olidde omukyala yagula ettaka lye n'azimbawo woteeri n'alekawo akabangirizi. Waliwo abafere baagala kabba ne abakulira RPC w'e Kawempe. Je n'omuwozi tuyambe kwa RPC w'e Kawempe. Actually koyingidde mu security. Njagala okwebaza ne sekwebaza munnamagye omukyala omu ku bakyala abasinga okulabika olungi magye ga Uganda. Simanyi nti waliwo omukazi amusinga okulabika obulungi. Ono omuwanvu muntumireko nange. Bamuyita Brigadier General Charity Bainabaabo. Bane Bainabaabo nange nkwagala. Omukazi awomera uniform. Ayomera buli kika kya uniform gy'ayambala emukolera. Anyumya n'abantu. Atama akutaka gobati oyo. Anyumya n'abantu. Aseka n'abavubuka. Ayenyigira mu mirimu gya bulijjo. Brigadier General Charity Bainabaabo. Kati alina ekikola kye yakoze. Yabadde ava emukono ne basiŋŋaana omukazi w'olubuto ng'agenda kuzaala nga bamutwala ku bodaboda. N'ayimiriza bodaboda ne bamuggyako. N'amuteeka mu motoka y'obwamagye ne bamuvuga mu mukazi n'atwala mu ddwaliro azaale. Oyo ye Geno. Geno bane tukusiimye nnyo. Towakoma kulungi wa bulungi.
ne tukwagala n'empisa n'obukakkamu byonna byabitowaze ye jenani ye Brigadier General Charity Bainabaabo Brigadier General Bainabaabo munetusimba ebirungo byonna babimutuuzaamu tekyakoma ku bulungi bwa kumubiri naye ayina empisa ayina humility mukakkamu mwetowaze ayina dignity bannange singa amagye galina abantu ng'omukyalo ate nga badde mu ofiisi ez'enkizo n'essaawa zino mbaka palamenti ali omu ku baka abadde bakiikirira amagye mu palamenti yaliko mu SFC lya president kaira yakulira alina ekitundu kyatwala ekyabannamagye abakyala kale tukutumire nnyo Brigadier General Charity Bainabaabo message eno ejja kutuukako mmanyi avenue zange zejja okutuukako naye tukutumidde nnyo njagala kunoonyaako Brigadier General ontwalayo BNFMB Brigadier tujja twagala kusinkana tunyumyemu naye banange yalungiwa n'okwebaza emirimu n'okwebaza obukakkamu obwetwewaza obuweereza abantu babeera mu gavumenti omwo beefuula ekirala n'okuba n'empisa n'okunyumirwa yunifoomu kati alina gye yakubye mu kulayira alla n'akuba ekikalu ati ate alina ey'empale alina ey'ekibomboola y'empale era ey'ekibomboola banange anyumira yunifoomu naye mwetowaze Brigadier General Charity Bainabaabo bane wano neebalizaako n'alagisi w'e Kampala bamuyitani ali Nsubuga olutalo olwo yalukakkanyiza olwane olwo RPC babadde baleese tuleera babadde baleese konteina bagizimbewo era n'agigobawo yagitutte ku poliisi e Namuŋŋoona sebo tukwebaza nnyo RCC w'e Kampala ali Nsubuga tukwebaza nnyo twasiimye nnyo webale kulwanira abantu bawansi leero okwebaza nnyo banna security mu mbeera eyo kaneebalizeemu ne General Nalweyiso Munenze yangoba ajja kujja jeno mune wangobera bwerere ndi mbwayo oba intelligence ya muwa mawulire makyama ndi muntu ndi mbwayo ate yegwe jena yasoko kunyambako yampako ne ku pichipichi empya tuko Jeno Nalweyiso ono munnakyagwe munnange Nalweyiso jeno munnange wangobera ki ndi mbwayo ndi mukozi wo abana bananye jeno mumulagako obutambi buno tekukuba kikono jeno munne nafuka wa Luganda muganda oli bubi tabayimbera gye wali ndi bubi nnyo ne pichipichi giwampa baginzibako bwoba olinayo akalala kanyongere Jeno Nalweyiso tukutumidde jeno Nalweyiso ndi bubi nafuka mbwayo simutikula nkoto falire awome engalo simutikula nkoto falire ate nemusima ekintu eki talimba kyanakola akikola nja kuwa kino era olabirawo simu yayinanga omuyambi we nga bamuyita Vincent oba akyaliyo ng'olabirawo simu ya Vincent buno obubaka Jeno Nalweyiso yansulako eddalu yomu namusabako eya time nansinyikira million 2 ku simu yange nendowooza oba bafere ngenda okuzigyayo nga teziggwayo ate Nalweyiso muzibu bw'omukubira omwebaza era takwata simu yo takolera kumwebaza nti omwebaze nakuba esimu emyezi 3 yagizira namugase naye ya time nanga tulina eya time bana akakijja mu kamwa nansinyikira million 2 Jeno Nalweyiso nkutumidde nze munaye simusinkanangako naye nze mwagala bagazi mulaba ku interviews nze ammanyi mula kisubi atera omukyaza ammanyi naye mutumidde jeno munnange ndi mbwayo ndi mwana wo ndi muganda wo ndi mukiiki jeno munentaasa gwe wantaasako kati omulala musajja wange ye si wasene naye ye musajja wange Brigadier Bilali Katamba mwagalako busiraamu nakubuulirira mu busiraamu amanyi Oluwarabu Katamba amanyi hadithi abuulirira mu mizikiti Katamba naye lwakuba Katamba togaba atalina musajja abeera mu bikweke bamusindika Congo wakati nasemulanga ali Congo mu palesoni sujja naye nkutumiddeko nnyo musajja wange naye nkwegombako ekintu kimu Meja Katamba naye mwetowaze amanyi Oluwarabu oyo okimanyi nti Katamba amanyi okubuulirira akulembera ne kutuba tolaba nti oliwe Butambala okimanyi n'omugamba nti Brigadier General
nina edduwe waffe Butambala nembadde nkusaba obeerewo Katamba wabeera mu Kampala ajja bw'aba waali ajja nkutumiddeko nnyo Bilal Katamba sikyamanyira nkantuufu kati gy'oliko naye nali ebiseera nga nkupolotera bakusitulemu simanyi bakati ojja kuba ombuulira naye nga nkutumiddeko nnyo Jeno kata Brigadier nasemba omuwuliziganya yali Brigadier kati simanyi wa waali nkutumiddeko nnyo munywanyi wange Dr. Sanjo wa Biva Organic naye nkutumidde wali Mengo ku Biva House mwenna abalina ebirwadde ebibasombwa mu mubiri munda ne kungulu olususu lufuukuka buli kaseera wazimba olubuto oba wafuna omugejo kibayita obesity olina omugejo appetite yabula tokyagala kulya ate nga yenjala naye ebeera ekuluma ne appetite yo neebula ebizimba byakufukira ebizimba bana nti n'okujja mu byenda naye nayo bagikubadda wali kati luli mu byenda byonna bannaffe aba Biva House wali Mengo bajja kubanga bakujjanjaba bulungi nnyo sobola kubanga ate oteererera ddala bulungi nnyo ddala basooka nakukebera oba okulaba eddagala lwe badde okozesako lwe badde omira then nebulaka bakutandikirawo okukujjanjaba mu mbeera bwetyo ate wali ku Dream Restaurant Wandegeya ojja ogenda ofuna ekyenkya n'ekyeggulu ekyemisana emmere ennungi ebeerawo nalabye aba Dream badde mu kufumbira Jati Nsereko uyakoze wali akabaga kako kwebaza abalonzi so bafumba outside catering munda oli wakaawo bakuweereza delivery naawe nyini Wandegeya Dream ziri competitive nawe ojja kubanga ogendawo basobola kubanga ate bakufumbira emmere olye okute agamba ate madamu buze Kisarifa bannange tukutumidde nnyo Hajjati maama wa Kampala sawa zino kati yakulira ekibuga tewali bakansa tewali ki Hajjati wa kibuga tukwagala Mungu bw'abanga akujjulire mu Busiraamu oyagala nnyo Obusiraamu oyagala nnyo eddiini yo tukwagala Hajjati okkulira ekibuga executive director Kampala Capital City Authority naye twagala appointment ya Hajjati tujje kusinkaneko twagala kusinkanako nakutolera ku salaamu ne Dr. Sara akulira ebyobulamu oyo mutalo mwanvu tukutumidde Dr. Sara tukutumidde nnyo tukwebaza emirimu gy'okola tukwebaza obuyonjo bw'okoze mu kibuga tukwagaliza birungi byerere Dr. Sara tukutumidde nnyo Dr. Sara ondi tugenda leero kusukkawo mukkiriza tubasiibule naye nga ye nammere tetunaba kumanyawo waali naye agira abeererayo ddala mubere bulungi musubscribinge ku mboozi eno mulayikinge mukomentinge museku bukye mwagala bw'oba olina kyoyagala okutuwa emboozi zitambule oba oyagala okutuwa amafuta era simu zaffe kweziri tukubire eyange eri 07 ne bw'oba oyagala kunvuma onvumamu nange nenkuwa mwenamba 070 070 69 38 77 kale bajiwuli abagala bakolera emikolo kwanjula kuyingira kukyala nkubire essimu mu mikolo nja kukola bulungi n'oba oli bweru waggwanga nze ekigambo mukolo gyo gwonna gutegeera kwenkubira essimu tusobole okuba nga tukwatagana tunkuluŋŋamye ebigendawa ebiddawa buli kimu kirere bulungi nnyo ebyemmengo babigula senemeka mukolo gugendawo erawa byonna tubikooneko tubitereeze obulamu butambule mbere bulungi tubadde ku Power King parking wano wetanda nabulagala munaku parking babeerawo batuwa space tukolerawo ffe ebyaffe bitwagala naye nga oba oyagadde kyakunywa kyakulya ebyana ebinyirivu ebiri wano ate kafo kali ku kkubo bulungi nnyo security yaabwe weeri wova mu parking olinya mmotokayo nga weetambulira balina olunaku lw'aba tiktokers babeerawo ba buli Friday balina aba comedian nalabyeko omukwano gwange ng'agenda kulo bayavuddewo Betty Mpologoma namulabyeko ng'alanga parking bamaze oba byawedde naye nga baba n'abayimbi n'abantu ab'enjawulo so tubaagaliza birungi byerere. Bye bye.